Olwaleero abayizi ba siniya ey'omukaaga lwebalambikiddwa kwebyo byebalina okugoberera nga bakola ebigezo byabwe. Ku ssomero lya St. Joseph Centenary High School mu Ndeeba mu ggombolola y'e Lubaga we tulituukiddeko ng'abasomesa bali mu kuyitiramu abayizi engeri gye bagenda okukolamu ebigezo byabwe. So right now, wake up to my socks. I know we have a lot. We have a lot in terms of material notes. We have. Abayizi batubulidde engeri gye beetegeseemu okukola ebigezo bino. Tubaza Mukama olw'otuteekateeka ku kino ekiseera ekize ng'era tuli beetegefu nnyo kubanga batutegese bulungi abasomesa baffe era nga tusaba Mukama atukwatireko mu buli kimu kyonna. Era tusaba ne abayinivu babe nga Katonda ayambye babe nga tebasetedde ebibuuzo bizibu nnyo kuba tukoze kye tusobola era tuli contented nti tulinamu ku content munawudde. Abasomesa balabudde abayizi okwegendereza abantu ababasindiikiriza okwenyigira mu kukoppa. Mwalabye ku P7 bangi bakwatiddwa nga batambuza ebipapula ebitali byo. Kati mbadde ndabula abayizi baffe mwewale nnyo ebyo ebintu. UNEB yonga UNEB eri confidential ate ebintu byayo bipakingibwa nga we bizze tubasaba tubategese bulungi nga binaaba bizze mu bikole ng'Omukama ye mubezi wammwe. Ne ku Namuŋŋona High School nayo tusanze abasomesa bali mu kulambika abayizi baabwe. The constitution is very clear that once someone finalizes the senior 6 class, that person prefers to go and stand on the post of presidency. Please, we are. Abasomesa bagumizza abayizi obutatya bigezo bino basobole okubiyita. Bali bakoze senior 4 ne bagiyita bwale tusobola kuregistaringa kuba nti olwaleero ogenda tula ebibuuzo by'omukaaga nga tebayita P7 na senior 4. So nga bw'ozoyita biri byonna kakasa bulungi nti ne bino ojja kubiyita just olina kubeera nga weteeseteese bulungi olina kwekkiririza. Eno beemulugunyiza ku bbeeyi y'ebintu ebikozesebwa abayizi naddala aba sayansi nga bakola ebigezo byabwe. Ate nga bannaffe abatunda ebyuma n'ebikozesebwa mu sayansi bwetuuka mu kaseera kano bakufuula mugano. So wiiki eyo esooka tugenda kutandikira mu practicals nga chemistry n'ebirala. So ebintu bwe balandisa dda prices oziteeka waggulu nnyo. Ate mu disitulikiti y'e Kamuli tutuuseko ku ssomero lya Busoga High School ng'enno abayizi balabuddwa okwegendereza ebitambulira ku mikutu gye mugattabantu okutambulira empapula ez'obulimba. Saawa 3 paka saawa 5 era tugikoze bulungi twagimala era abaana ife we believe tubateeseteese bulungi. They are ready for exams on Monday. Ku ssomero lya Kyabazinga College era e Kamuli amyuka omukulu w'essomero lino Sylvia Nabwire awadde abayizi amagezi okweyambisa obudde buno obusigaddeyo okulowooza nnyo ku ekyo kye baagala okubeera nga bagenda okukola ebigezo byabwe. Mu mwaka guno tumaze obriefinga abaana baife ab'ekyomukaaga 2024 tumaze babitira mu kye balina okukola tubategese bulungi era tuikiriza be tubakobye bibajje okukola. We have prepared our candidates both the science class and the arts class and we are really hopeful that they are going to perform well in their exams. N'empigi ku ssomero Limuluza High School n'empigi mixed nayo tusanze bali mu kweteekateeka. Eno abayizi balabudde obuteenyigira mu bubbi bwa bigezo. Ngamba bannange bakulumba amasomero bannange muve mu nsonga y'okubba ebibuuzo. Okubba ebibuuzo kuzibu nnyo nti omwana tasobola kufaayo nnyo kuba akimanyi essaawa yonna mujja kumubbira ebibuuzo. Nga batandika okukola ebigezo byabwe ku balaza bano bakutandika n'ekigezo ky'okubala ko n'ekyebyafaayo oba history.